إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وروى الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن المعتمدة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا برجل فرأوا فيه غلظه وشدته، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج لنفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى لأولاده الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى لأبوين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba okusasirana emirembe ebijjuvu era ebigenderevu bibeere ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Booluganda abakkiriza, kya bulijjo buli bwe tuyimirira mu kifo ekifaanaganako nga kino okubalambira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekyo kyekiraamo ky'abannabbi abaasooka n'abo abaddako, era kyekiraamo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kyeyalambira nakyo abantu be, nga omubaka sallallahu alayhi wa sallam bw'agamba nti ittaqillaha haythu ma kunt, tya Allah subhanahu wa ta'ala wonna wobeera oti. Booluganda abakkiriza, etteeka lyentandise nalyo khutuba yaffe ey'olwaleero, Mungu subhanahu wa ta'ala alina omulyango mu miryango gya ibaada, mu miryango gy'okulwana mu kkubo lye lye yatulagirira, ng'abasinga obungi bulijjo tulikola naye nga tetukimanyi tuli mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Katonda subhanahu wa ta'ala agamba: huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Mu kisa kye, mu kuba nti Katonda atwagala nnyo, yatufuulira ensi eno nga nzikakkamu, n'agitugondeza n'atugamba nti famshu fi manakibiha, ensi eno mugitambulemu, wakulu min rizqihi, munoonye riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi eno, wa ilayhi nushur, naye temwerabira ti ekiseera kijja kutuuka mubeere nga muddizibwayo eri Mungu subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza, ebiseera bingi amakulu ga ibaada tugafunza, ebiseera bingi amakulu g'okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tugafunza, nga bwe kyaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, ng'omu sahaba bw'atunyumiza n'agamba nti anna wafdan min ashabi rasulillah marraw birajul. Abamu ku bantu ba nabbi sallallahu alayhi wa sallam bayita ku musajja, fara'aw fihi jildahu wa nashatahu, balaba omusajja ng'asaze entuuyo, ne balaba omusajja nga eskiini ye obanga eddiba lye likakanyadde nnyo min kathrati taab, olw'okuba nti yali musajja mukozi nnyo. Bwe baamulaba bagamba nti law kaana hadha fi sabilillah. Wange omubaka singa omusajja oyo amaanyi ge entuuyo ze okutakabana kwe
kutadde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. فأسرع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تصويب هذا الخطأ. nabbi yayanguwa okujja okuba nti atereeza entegeera eyo n'agamba nti nedda, in kaana kharaja, senga omusajja ono abadde nga yavudde mu maka ge ng'afulumye sa'yan ng'alina kyanoonya linafsihi okusobola okubeera nti yeebeezaawo, afune riziki eya halal, aleme kubeera mu bantu abasabiriza, fahuwa fi sabilillah, oyo ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mulwanyi mukulu. وإن كان خرج لأولاده الصغار bw'abanga ekyamufulumizza ewaka bambi alinayo abaana abato, alinayo mukyala we, alinayo abantu balina okubeera nti alabirira, naye ng'eyo niye yamufulumizza okujja okunoonya riziki, fahuwa fi sabilillah, n'oyo ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala alwana. N'agamba nti wa in kaana kharaja, era bw'atyo bw'abanga yafulumye liabawaini shaykhain, ng'alina bakadde be abasajja maama ne taata nga bagenderedde mu myaka, fahuwa fi sabilillah, oyo naye empeera Mungu gyamuwandiikako ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala alwana. Naye n'agamba wa in kaana kharaja, naye bw'abanga yafulumye riyaan, ng'afulumye lwakweraga, wa sum'atan, abantu batandika okumwogerako ti ye mugagga wa kuno, oyo gwolaba yenanyini street, yenanyini bizimba ebonabonabona ku street, fahuwa fi sabili shaitan, oyo alabye nnyo kubanga afulumye ali mu kkubo lya shaitan, wal'iyadhu billah. Abooluganda abakkiriza, fi lwaqti alladhi intashara fihi du'atu lkadhib, mu kiseera olwaleero ng'abakoowoola abantu eri amakubo bwe balowooza nti amakubo ago matuufu, naye ng'ekituufu amakubo ago ga bulimba. Wa fi lwaqti alladhi ittuhima al-islaamu wal-muslimin, mu kiseera ng'abasiraamu n'obusiraamu buli kintu kyonna kyonna ekikyamu bakiteeka ku bo. Fa inna ad-da'wa qad usnat ilaykum ya ayyuha at-tujjar, bannange mukimanye okukoowoola abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala fe waffe kukendedde kati kuzza erimu abasuubuzi. lianna alladhina yaqbaluna indana, kubanga abantu abatujjira fil manabir, ku bituuti nga bino, wa fil masajid, n'emizikiti nga gino, fa innahum muslimun, bokka bokka abatujjira be basiraamu. Walakinakum taqdimuna ala unasin, bantu mmwe bassebo ne bannyabo mumusisinkana abantu, muslimuhum wa kafiruhum, musisinkana abasiraamu n'abatali basiraamu. fa in ahsantum almuamala maa almuslimin, bwe muneeyisa obulungi eri basiraamu bammwe, fa innakum qad qawwaytum awasira almahabbati walulfa baina almuslimin, mujja kubanga mutaddewo oluganda olw'amaanyi, oluganda olulungi okwagalana wakati wammwe ne basiraamu bannammwe. Wa hadhihi da'wa, ate nga okulako kuyita abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda mmwe temukimanyi, naye obaoliawo abamukumu mukimanyi, mu bintu ebisinga okunyiiza abalabi b'obusiraamu kwe kulaba omusiraamu ng'akolagana ne musiraamu munne, okutuusa okuba nti omusajja omu yagamba nti laisa hunaka min al-umuru allati tubghiduna min assalaami fima baina almuslimin, tewali kintu kibanyiiza ng'okulaba nti osanze omusiraamu taarifuhu omumanyi aw la taarifu batomumanyi, walakin awwalu ma tabda'uhu bihi, kyomusoosa nakyo nomugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ekyo kinyiiza abalabe bammwe. N'olw'ensonga eyo abooluganda abakkiriza, omulamwa gwa khutuba yaffe y'olwaleero kubategeeza nti okukoowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala, ffe ng'abawalimu abali ku bituuti, ffe ng'abawalimu abali mu mizikiti, kirabika obuvunaanyizibwa obwo butandise tukendeerako. Obuvunaanyizibwa obwo bukomyewo gye muli, naye ate temwerabira. Hadhihi, ekiro kye mukola min ahammi turuqi da'wa allati qaama biha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Omulimu guno gwe mukola ogw'obusuubuzi, ogw'okunoonya riziki, gegimu ku makubo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yayitamu okukoowoola abantu okujja eri obusiraamu. Mujjukira bulungi nabbi ng'akyali ne Khadija nga tannaba na kubeera nti amuwasa. Olugendo lwe olwasooka olw'obusuubuzi nga bagenze Sham, empisa ye, obukkiriza bwe, obwenkanya bwe, amazima ge, okuba nti yali transparent, byaleetera abantu bangi okugamba nti omusajja oyo newakuba tetunaba kubeera tulaba obubonero bwe, naye kirabika nti alina ensonga nene gyagenda okutuusa eri ensi eno. Abooluganda abakkiriza, mu kiseera kino ekituufu kiri nti obuvunaanyizibwa kati buli gye muli. Taltakuuna maa almuslimin, mukolagana ne basiraamu bannammwe, ahsinu almuamala maahum, muyitirize okuba nti mukolagana nabo bulungi.
laisa hunaka da'iya tewaliwo bwetaafu bwonna okuba nti omusiraamu takola na busiraamu munne kubanga balina competition yenena mu byobufuuzi la tekisoboka. Ya ayuha almuslim, wange gwe omusiraamu, rizikuka maktub, riziki yo Allah subhanahu wa ta'ala yagiwandiika. Tewaliwo bwetaafu bwonna, tewaliwo nsonga yonna ekuleetera kuba nti empalanayo yonna ate ogitadde ku musiraamu munno. La, olina kubeera nti okakasa nti okwagalako okusembayo, olina kubeera nti enkolaganayo erina kubanga eri wakati wa musiraamu munno. Ate mu kiseera kyekimu, innakum taqdimuuna ala unasin ghayru muslimin, mu kiseera kyekimu mwe mulina omukisa ti mu bantu abajja mu busuubuzi bwammwe, mu bizinensi zammwe mulimu abantu abatali ku milla ya Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Fa inni uakkidu lakum, bannange mbakakasa, annakum in ahsantum almuamala ma'ahum, bwemunaabanga mukolaganye nabo bulungi bisidqi n'amazima wal amana n'okuba nti muli beesigwa, fa innakum kad da'awtumuhum ila alislam, mujja kubanga mubayise mu busiraamu nga temulina kigambo kyonna kye mubagambye. Sajja omu w'amagezi yagamba nti unshuru lislam au udu allaha ila nnas wa antum samitun, mukowoola abantu okujja eri obusiraamu nga musirise ebikolwa bye ebirungi, empisa ze ennungi, amazima ga malungi ge gagenda okuba nti galeetera abantu okubeera nti beegomba obusiraamu buno. La'allahu, kiyinza okuba yutibuni fi hatha almaqam, mu kiseera kino nga kirungi an udhakirakum, okubajjukiza ti obusiraamu bwe Uganda wano tebwalinako missionary yonna yali deliberate, wabula abaaleeta obusiraamu buno kanu tujjarun amthalakum, baali basuubuzi abafaanaganako nga mmwe. Era tekibangako kigendererwa kyabwe n'olunaku n'olumu tibagenze mu Uganda, bagenze mu East Africa okusasaanya obusiraamu. Basanga abantu abali ku milla zaabwe, abalala basinza bakatonda baabwe, abalala basinza masanamu gaabwe, lakin taamuluhum, enkolagana yaabwe ennungi. Almuttasifu bil amana, olw'okuba nti baali bakkiriza, baali nga beesigwa, baali nga bakolaganawo mu bulungi, kyabaleeta okuba nti abantu abo bafuma obusiraamu obwo okutuusa bwe babusaasaanyiza ne batuuka gye tuli. Ya ayuha almuslimun, abange mwe abakkiriza abasiraamu, hani allakum, njagadde okubayozaayoza annakum ma'a shuhada wasiddiqin kama qala sallallahu alayhi wasallam. Njagadde okuba nti mbozaayoza buli muntu yenna alina bizinesi gyakola ng'agikola bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalekanga abawadde okusanyusibwa okuba nti ku lunaku lw'enkomerero mugenda kubeera mu bantu ab'enkizo. قال صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبو سعيد الخدري، نبي صلى الله عليه وسلم أقام محديث أبو سعيد الخدري أقام أنت التاجر ومسجى ومسوبوزي، الصدوق نمسجى ومزما، الأمين نمسجى، المسلم نمسلام مع النبيين والشهداء. كنا كلنا كملوا أجينا كبيرة كسيديا النبي نابا بالو أن ينتروا إذا الله سبحانه وتعالى. Atenga mukimanyi abantu abagenda okubeera nabo Allah yabogerako n'agamba ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim, abantu abagenda okubeera ne bannabbi bagenda kuba mu bantu abo Allah bagabiridde mu bo, minan nabiyyin, mu banbaka, wasiddiqin, n'abogezi b'amazima, wasalihin, n'abasajja abalongoofu, wa hasuna ulaika rafiqa. Mungu bw'aba akugeredde n'obanga abo b'emikwano gyo, abo be bantu b'owangaala nabo, tewali kubuusabuusa ati gojja kuba nti omaze okuba nti oyitamu. Abooluganda abakkiriza, kad yatasaalu almuslim, omusiraamu omusuubuzi ayinza okwebuuza, maadha afaal, nsaanye kukola ntya hatta akuna maa siddiqina washuhada wasalihin, sobole okubeera nti Mungu subhanahu wa ta'ala bw'abanga azizeeko ensi eno nja kubanga nzuukira era nja kubanga mbeera ne bannabbi ba Allah n'abo abalwana entalo za Allah subhanahu wa ta'ala n'abasajja abalongoofu. Alhiila basiita ya ayuha nnaasi, abooluganda ekkubo nga kkubo lyangu nnyo. Ekisooka ta'akkad, kakasa anna tijaratak, timazibwa obusuubuzi bwo min attijara allati la tulhika an dhikri llahi wa ani ssala, kakasa nti obusuubuzi bwo tebukutuusa kubeera nti ogayaalirira okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, ng'oyayaalirira okuba nti ekiseera ky'essola kituuse naye nga tolina budde olw'okuba nti olaba bakasitoma bangi. Nkimanyi bulungi olwaleero
ti ekiseera kino kye mulimu kiseera kya season naye mujjukire ti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atenda abakkiriza yagamba rijalun be basajja obanga be bakyala la tulhihim tijaratun wala bay'u an dhikrillah wa an as-salah be basajja Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako abagenda okubeera nti bali mu ffe ebirungi yagamba nti be bantu obusuubuzi bwabwe tebubalagajjala tebabaleka kubeera nti balagajjala okuba nti tebajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza baabu dhikru maftuh omulyango gw'okujjukira Allah mulyango muggule wa anta fi tijaratik ng'oli ku bizinesi yo lima la tusabbihu rabbak lwaki togamba subhanallah wa anta fi tijaratik nawe ng'oli ku suubusuubuzi bwo lima la taqul alhamdulillah lima la taqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar kikyosabwa okuba nti oli ku bizinesi yo ng'ebyo byebigambo ebiyita ku lulimi lwo. Abooluganda abakkiriza bw'obanga okoze ekyo ojja kuba mu bantu abo biidhinillah abagenda okubeera ku mwanjo n'abalongoofu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe bubaka obwo bw'atuwa rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa an as-salah tubirabyeko ebiseera bingi ng'omuntu olw'okuba nti abasuubuzi olw'okuba nti bakasitoma bangi bamwetoolodde n'atandika okusoba buli tteeka lyonna n'agamba nti salatu dhuhur ekiseera kyayo kigazi salatu al-asr ekyaliko salatu al-maghrib sobola ogigatta ku isha ng'oteekawo ebisonyiisa allati ma anzala Allahu biha min sultan by'otalinaako na kumanya. Naye abooluganda abakkiriza njagadde mbasibirira entanda eno ekituleeta mu muzikiti wano ekituleeta eri Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubutegeeza nti ya rabbana ayi katonda waffe fa inna kad sa'ayna fi tijaratina twavudde ewaka nga tuzze okubeera nga tukola fa inna nas'aluka an tubarik lana fi tijaratina ekituleese wano ekikudde tubeera nga tukadawo bizinesi zaffe ne tujja okusaala tuzze Allah obeere ng'oteeka baraka mu bizinesi zaffe. Man minkum yuridu an yakhsara mithla hadhihi alfursa ani yandiyagadde okubeera nti akaseera ako kamuyitako. Abooluganda abakkiriza omuntu ayagala okubeera nti musuubuzi ng'ate ali successful maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne maaso g'abantu ye muntu oyo alladhi la yulhihi tijaratuhu an dhikrillahi wa ani as-salah ye muntu abeera nga talagajjala ku swala talagajjala kubeera nti ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri abooluganda abakkiriza at-talaffuf binnas. Abooluganda abakkiriza abasuubuzi tubeere b'amazima tubeere bakwata mpola tubalirire abantu ebiseera ebisinga obungi mwe muli mu kitundu kino nga mwe musinga okukitegeera ffe abasinga obungi tukijjamu wanahnu jahilun tetulina kye tumanyi jahiluna ani al-as'ar emiwendo tetugimanyi jahiluna ani al-qima kwalite y'ebintu tubimanyi yaba ayuha nnas abange mmwe abakkiriza kunu ma'a siddiqin mubeere mu bantu aboogera amazima. Nkimanyi bulungi environment gye tukoleramu olwaleero environment yakanayo kyani buli muntu anoonya waafisiza mu ngeri y'okwagala okufissa wandiyagadde olimbe ng'otegeeza omuntu kino kyenkuguza kiri origino naye nga tekiri origino mu ngeri y'okwagala okufissa otuuka n'okwagala okulayira n'ogamba nti muganda wange wallahi ndyako siringi 50,000 naye nga alhaqiqa ne ssente ze mutuuse okukkiriziganya nako n'amagoba bagayisizaamu dda. Mu Oluganda mukkiriza beera mukwata mpola eri abantu kyova olaba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwe yabagaana okufulumwa okuteega bakasitomasi yabagaana okubeera nti mutegedde nti waliyo abantu abajja n'ebyamaguzi naye nga bajja mu kibuga muno ne mufuluma ku outskirts z'ekibuga nga mwagala mubategeeze nti ebbeeyi y'ennyaanya yagudde engoye tezikyatambula amatooke tegakyakola nga kyonoonyamu kubeera nti omugulako layisi otuuke mu katale gw'ositula omuwendo. Abooluganda abakkiriza omusuubuzi omutuufu abeera w'amazima omusuubuzi omutuufu alina kubeera nga mukwata mpola. Maakum muyinza okuba nga mulina ebyokulabirako bingi naye kambawo ebyokulabirako ebiri byokka. Al imaamu Abu Hanifa imaamu waffe Abu Hanifa gwe mumanyi obulungi nti omu ku baimma al-arba'a al-aqwiya yali omu ku basajja abakulembeze mu ddiini abakenkufu b'eddiini wa ma'a dhalika kana tajiran yali musajja musuubuzi nga mmwe naye yali musajja ng'afaayo nnyo okubeera nti atunuulira nnyo embeera z'abantu abalala basuubula nabo. Qila annahu yawman kigambibwa nti imaamu Abu Hanifa ku lunaku lumu yali alina munywanyi munne
nga yo omulimu gwa Abu Hanifa yakwatanga engoye bagamba yasuubulanga ngoye yakwatanga engoye n'aziweereza munne gwe bakolagana naye patina we nga yasuubula ngoye n'azimukwasa abeere nti azitunda naye aba amaze okusuubula engoye faraa fihi thawban ma'iba n'alaba olugoye nga luliko akamogo n'ategeeza munywanyi we bamuyitanga Hafs ibn Abdurrahman n'amugamba nti mu ngoye zenkuweereza mulimu olugoye lulimu akamogo naye bw'oba ogenda okuluguza kasitoma nkwegayiridde fatabayyana lahu mutegeeze nti olugoye luno lulimu akamogo. Abooluganda abakkiriza obusiraamu tebubaganangako kutunda ngoye zirimu kamogo. Obusiraamu tebuganangako kutunda ssaawa ng'eriko akamogo naye olina obuvunaanyizibwa okutegeeza gw'ogiguza tinno munnange essaawa eno ogyagala era ekunyiriridde naye erina akamogo kano bw'onoobanga okikoze anta sadiqul amin gwe musuubuzi ow'amazima gwe njogerako. Imaamu Abu Hanifa agamba patina we Hafs ibn Abdurrahman tinkuweereza engoye naye olugoye olufaanana bwetu ne bweru tulimu akamogo bw'otuusa okuluguza omuntu alusiimye mutegeeze nti lulimu akamogo asobole okubeera nti alutwala nga alukkiriza. Bambi musajja wattu Abdurrahman Hafs ibn Abdurrahman bwe yatuuka okutunda mu butuufu ekyo kyamuyitako. Omusajja ajja n'ayagala olugoye n'alumuguza nga tamutegeezezza nti akamogo mwekali. Falamma jaa al-imam ajja amubuuza hal bayyanta lahu wamutegeezezza nti olugoye lwagula lwakamogo. Sajja n'amugamba nti wama ansanihu illa shaitan ekituufu neerabidde. Imaamu Abu Hanifa yamubuuza nti walutunze sente mmeka? Bwamutegeeza sente fatasaddaqa bithamanihi fi sabilillah yagamba sente zino okwetukuzaako ekyo Mungu subhanahu wa ta'ala okusobola okubeera nti ansonyiwa n'akwata sente zino azisaddaaka. Abooluganda abakkiriza haulai hum khairul qurun awo be batusooka naye fabihudahum iqtadih naawe osobola okubeera nti obagoberera. Ebiseera ebisinga obungi nkimanyi bulungi nti pressure gy'owangaaliramu eyinza okuba nga tekusobozesa kubeera nti okolanga bino byenjogerako naye kankulekere principe emu alqalilu almubarak akatono nga Allah subhanahu wa ta'ala akakuteereddemu baraka khairu min alkathir alladhi la barakata fihi kalungi nnyo era kanene nnyo okusinga ebingi byogenda okuŋŋaanya nga Mungu subhanahu wa ta'ala ajjeemu baraka ze. Ngamaliza khutba eno esooka abooluganda Imaamu Abu Hanifa nga tuli ku nsonga ey'okubiri tunaabeera tutya abasuubuzi Allah subhanahu wa ta'ala bayagala. Jaatuhu imra'atun ajuza omukyala omukadde yamujjira tabi'u thawbuha bi100 dirham. Bambi omukyala embeera yali emukubye ng'embeera gyalimu si nnungi ng'atunda bibye asobole okubeera nti asurvivinga. N'amuleetera olugoye nga lwa harir olugoye nga lwa silk. Omukyala n'abuuza Imaamu Abu Hanifa kam tashtari hadha olugoye luno olutunda olugula mmeka kubona omusuubuzi. Imaamu n'amugamba nti anta swahibuhu gwe nannyini lugoye luno fama thamanuhu olutunda sente mmeka. Naye omukyala oyo bw'omutunuulira tara ala wajhiha alamati lbu'us olabira ddala nga bambi embeera eganye atunda bibye asobola okubeerawo. Biseera bisinga mukimanyi omuntu bw'aba atunda bibye fa innahu yabi'u bithamanin bakhs anoonya sente ntono asobole okuyitawo. Kyala yamugamba nti bi100 dirham olugoye luno ntunda dirham 10. Imaamu n'amugamba nti nedda huwa khairun min dhalik nze ndi musuubuzi wa ngoye luno olugoye lwoyogerako tusingako sente zaalwo kwalite yaazo oba bbeeyi yaalwo eri waggulu w'ekyo. Omukyala n'amugamba kale bi100 dirham kale empaayo dirhamu 200. Imaamu n'amugamba nti nedda nze mmanyi lusingakaawo. Kyala yamugamba nti atastahzi'u bihi ya Abi Hanifa. Abu Hanifa oba onoogulambuulira oba twogule entegeeze ngende ewalala oli mukunjeeja bujeeja. Imaamu Abu Hanifa mazaala yusawimuha yasigala ng'akyategeeza omukyala oyo nti olugoye luno lwa sente bwesitwa sente bwe ziti. Omukyala okutuusa bwe yamugamba kale luguleeko 400 dirham luguleeko dirhamu 400. Imaamu Abu Hanifa kyeyakola yeye teyali muguzi naye yali ayagala kuyamba ku mukyala ono neyetooloolamu katono n'ayita omusajja n'amugamba nti gula olugoye lw'omukyala luno ku dirhamu 500. Hatha huwa sadiqul amin. Muganda wange omukkiriza omusuubuzi omulungi bw'atyo bw'akola. Singa abadde musuubuzi wa lwaleero omuntu bw'amuleetera olugoye nga lwa dirhamu 10 oba lwa mitwalo 10 n'alulabira ddala nga luzigyamu newakubadde nga amaze okulaba obubonero nti mubutuufu ono ali bubi ate bambi asigala ng'akyayagala okumunyigiriza. Abooluganda abakkiriza gw'onyigiriza
ayinza okubanga maama wa muntu nga naye bwolina maamawo, ayinza okubanga muwala wa muntu nga naye bwolina muwalawo, ayinza okubanga taata wa muntu nga naye bwolina kitaawo. nga bwowulira nti kitaawo tayagala kubeera ati anyigirizibwa, muganda wo tuyagala anyigirizibwe, wakadhalika nawe tonyigiriza balala. Abooluganda abakkiriza, mu kitundu kyaffe kino ekya khutba ey'okubiri nkyasigala nga ngenda mu maaso n'okubakubiriza obusuubuzi bwaffe tubufuule obusuubuzi obukoola abantu eri obulungi. Obusuubuzi bwaffe tubufuule obusuubuzi obwa ibaada, linukhlisa allaha fiha, tubeere nga tuna ikhlasi mu busuubuzi bwaffe. Ensi eno abooluganda abakkiriza tewali kubuusabuusa, tekungulwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatutegeeza n'atugamba nti la yamla jawfa ibnu adamu illa turab. Wallahi ne bw'ona oyagala okuŋŋaanya ensi yonna togenda kukkuta ekigenda okukkusa nga tumaze okubeera nga tukuganzika mu kaburiyo. Tereza obusuubuzi, tolina kyogenda kubeera nti osalo. Booluganda abakkiriza nga mmaliriza khutuba eno njagala okubalekera prinsipe emu, amili nnansi, bannanga abantu mukolagane nabo kama turiduuna an yuamilukum, nga nammwe mwagala babeere nti babakolagana nammwe. Bw'owulira ng'obulyaza amaanya bubi tolyaza amaanya mulala. Bw'owulira ng'okunyigiriza munno kibi naawe tonyigiriza mulala. Ennaku zino wabaddewo akatambi kajja katambula, simanyi obaka abatuuseeko nga bekantuuseeko, naye akatambi ako kayongedde okundaga nti bw'oba oyagala okuyisa abantu obulungi naawe abantu bayise bulungi. Akatambi ako kazze nga katambula nga kalaga abasajja babiri nga basajja Bachina bali ku pikipiki yaabwe nga batambula, ne baba omukyala ng'atambulira mu makubo nga bw'olaba amakubo aga bulijjo, amakubo agali bize nga omulaba amakubo gammwe gano. Fasakata minha almal, sente z'omukyalo yo ne zigwa. Omusajja omu ku Bachina abo yakulonda sente ezo, n'ayita omukyala yali agenze n'amugamba nti Maluk, owaye genda n'emmaali zo, emmaali yo yino obadde ogisudde. Fashakarata alayhi, n'abeera nti omukyalo ono yamwebaza. Ono munne gwe yali naye ndowooza yamutenda ekyalo, n'amutenda okuba nti tategeera, n'amugamba nti sente ezo lwaki tuzeesigalizza, after all tategedde nti gw'obadde ozironze. Nga bwe yali nti yenkola yaffe ebiseera ebisinga obungi. Naye omusajja oyo eyali akaayana ennyo lwaki sente zimuddiza ate nga tubadde tuzeetaaga, tategedde nti tazisudde, tategedde nti gw'ozironze. Ye yali avuga pikipiki eno ng'ono atudde butuuzi ku pikipiki. Mu ngeri awo gye baali awo wakati ekisumuluzo kya pikipiki kuba baali bagizikizza kyavaawo ne kigwa wansi. Ono yalonda sente n'aziddiza omukyala, yalonda ekisumuluzo ekyo n'akiteeka mu nsawo. Ono atandika okukinoonya mu butuufu nga takyakiraba. Wallahi basindika pikipiki okumala distance nene nnyo ne bakoowa ku busozi ng'ono ekisumuluzo akikutte akitadde mu nsawo. Bwe yatuuka ewaka mu butuufu nga bakooye nnyo, omusajja n'ajjayo ekisumuluzo n'amugamba ekisumuluzo kiikino. Abooluganda abakkiriza, ndowooza eyo lesoni nkulu nnyo. Nga ye bwe yali tayagala sente ziddizibwe omuntu omukyalo oyo, obulumi bwe yandibadde omukyalo oyo ayitamu, ono yafuna ku bulumi kw'okuba nti omuntu alabye ekintu kye n'abeera nti takimuddiza. Abooluganda abakkiriza, ala wasallu wasallimu ala albashiri nadhir fa innahu jalla shanu amarakum bidhalika haythu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض عن الصحابة خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بارك لنا في شغلنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا وفي تجارتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي كل شيء ربنا أعطيتنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.